Nkubuuzaako mulungi asinzidde yonna gy'osinzidde muganda wange mwannyinaze weebale nnyo weebalire ddala okulabika nga gy'oli ate ng'obulamu obutwalira ddala ng'ekintu eky'omuwendo muganda wange mwannyinaze. Kaakati nno njagala kutuukira ddala ku nsonga sijja kwongera kulabika nga ndwayo. Amawulire agaliwo kati galaga bassebo ne bannyabo ng'ebigambo bya OTT bannayuganda babisiibudde. Gavumenti yavaayo neeyisa omusolo guno ogwa OTT nga buli muntu okusobola okufuna internet access obadde oteekwa okulabika nga osasula omusolo gwa nnusu 2. Mpuliriza bulungi. Okutandika n'ennaku z'omwezi nga lumu olunaku olw'enkya lugenda kuba lwakuna nga tuyingidde omwezi ogw'omusanvu. Bannayuganda bagenda kutandika okulabika nga bakozesa internet n'emikutu emirala gyonna egya social media nga tebasasudde omusolo ogwa OTT oba gw'osobola okuyita over the top. Omusolo guno gukozesebwa encrypted connections. Era nga wano bannayuganda bangi bavaayo ne balabika nga bakozesa virtual private networks oba gy'osobola okuyita VPN. Ng'eno ebadde yasensera wonna bassebo ne bannyabo ng'ekozesebwa abaavu n'abagagga. Gavumenti ya Uganda evuddeyo n'erabika nga ejjawo omusolo guno ogw'ennusu 2 era n'eteekawo 12% ku intaneti gw'onoobanga ogula buli lunaku gw'omulungi atuwuliriza naawe atulaba. Internet data ekozesebwa nga eyambibwako mobile connection. Singa essimu yo muganda wange mwannyinaze eba teri ku mukutu ogwa wifi kusobola okweyunga ku mitimbagano g'amangazi web, okukebera zi email, okulabika nga ozannya zi video game, okulabika nga odownloading ennyimba oba nga okozesa emikutu egiri butereevu nga kwotadde n'ezi YouTube. Kaakati mpuliriza. Embeera eno ey'okulabika nga bannayuganda bagenda mu maaso n'okulabika nga basasula OTT, Paalamenti ey'omulundi ogw'e11 yavaayo n'erabika nga ejjawo OTT ono. Era eno n'egamba nti mu kifo ky'okulabika nga bannayuganda basasula OTT baayongeramu 12%. Kitegeeza buli data gw'ogenda okulabika nga ogula bassebo ne bannyabo ogenda kuba nga osasula omusolo ogwa 12%. Okusinziira ku State Minister for Planning Honorable Amos Lugoloobi bwe yali nga apresentinga oba bwe yali nga aleeta budget eya financial ya 2021-2022 ng'ono yagireeta walinga ennaku z'omwezi 14 omwezi gwa Juni, yagamba nti omulimu guno gukolebwa okusobozesa kugamba eky'okugyawo OTT ne bateekawo 12% kikolebwa okusobola okusobozesa eggwanga okukula mu industrialization oba mu bintu ebyo ebyokulabika nga ate amakolero gayongera okuyitimuka n'okukkirizisa ebyenfuna by'eggwanga okulabika nga biyitimuka wakati mu kukozesa emitimbagano gino egya internet. Okukuzzaako emabega, jjukira enkola eno ya OTT oba omusolo ogwa OTT gwaleetebwa eyo mu mwaka gwa 2018 era nga we bamala okuleetawo omusolo guno ogwa OTT mu mwaka gwa 2018 kino kyaleetawo akeegugungo. Akeegugungo kano kaatandikibwa era kaakulemberwamu
mu biseera ebyo yali omubaka w'ekyaddondo East Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine. Bino bye bimu, mpuliriza bulungi, omusolo gwa OTT bye bimu ku bintu ebyafuula Honorable Kyagulanyi Ssentamu ow'amaanyi ne bannayuganda okwongera okumukkiririzaamu kubanga yalaga obuvumu n'abayirawo omubiri era abantu ne batandika okulabika nga bamukkiririzaamu empeereza ze yali abatuusaako wakati mu kulabika nga oba alumirirwa munnayuganda yenna gy'asinziira. Kaakati nno kino tekyali kyangu era ab'ebyokwerinda baayongera okuvaayo ne banyweza nga eggwanga lyonna lyasobola okwegatta ku Honorable Kyagulanyi Ssentamu n'okulabika nga batandika okumukkiririzaamu era wano n'atandika okulabika nga abandula olugendo lwe mu byobufuzi kubanga yali alaze omutima ogulumirirwa bannayuganda. Wano gavumenti yatandika okulabika nga esala amagezi ku kiki ekirina okukolebwa naye olw'okubanga yalina essuubi ng'egenda kukuŋŋaanya biliyoni za Uganda ng'eyita mu OTT ezikunukkiriza eyo mu biliyoni 284 basobola okulekawo omusolo guno gugende mu maaso okulabika nga bagusoloza. Naye newankubadde baali basuubidde kingi, omuganda agenda n'akugamba nti ky'otannalya tokyesonga, bwe batyo ku biliyoni 284 ze baali basuubira bassebo ne bannyabo basoloozaako biliyoni 49.5. Kino nno kyajjawo oluvannyuma lwa bannayuganda okubasala okubakuba ekimooni ne balabika nga enkola ya OTT bagyebalama era nga bwe nakutegeezezza bannayuganda bangi balabikako nga bakozesa enkola ya VPN oba gye nakugambye mu bujjuvu oba gye bayita virtual private networks okusobola oku-accessinga internet nga tebasasudde musolo guno ogwa OTT oba ogumanyiddwa nga over the top. Kino nno kyaleetera abakungu ba gavumenti okutakula emitwe ng'ekitongole kya URA kitegeeza tekikyasobola kulabika nga kisolooza omusolo guno ogwa over the top era ne basalawo okulabika nga basala amagezi ku butya bwe bayinza okulabika nga basolooza ssente zaabwe zino. Mpuliriza, kino tekitegeeza nga we bajjewo OTT muganda wange omusolo togenda kulabika nga tolina ngeri gy'ogenda kulabika nga ogwebalamamu kubanga buli data gw'ogenda okugula agenda kubaako omusolo gwabwe ogwa 12%. Kakati okuva n'olunaku olw'enkya enkola eya VPN bassebo ne bannyabo mu Uganda egenda kubanga tekyayina makulu. Emikutu egimu gyalabiddwako nga gikyankalanye oba mu ngeri gye tuyinza okulowoozaako nti babadde bagezaako okukyusakyusa n'okugezesa ebyuma byabwe oba binaaba biri stable wakati mu nkozesa nga bannayuganda banaakozesa intaneti awatali over the top oba giyite OTT. Kaakati Airtel yalabiseeko ng'ebyuma byabwe beekyanze. Abakugu nga bagezaako okwagala okulabika nga batereeza kino na kiri oba oliawo y'emu ku nsonga ezaaviiriddeko bassebo ne bannyabo ebyuma byabwe okwekyanga era bannayuganda batono abakitegeddeko olunaku olw'eggulo baasibye bakozesa intaneti awatali abakuba ku nsoloboto ssaako n'okulabika nga bakuba amasimu. Omulungi awuliriza, tulinda lunaku lwa nkya bannayuganda okuddamu okunyumirwa intaneti nga bwe kyalinga ng'ogenda ku mikutu gyonna nga tokozesezza gye nagambyeko virtual private network oba VPN ebadde esumbuwa abantu abasinga obungi. Nkweyanza nnyo, nkweyanziza ddala okulabika nga otugoberera gwe ate nabakulabika nga osubscribinga. Nkugamba subscribinga ate oyongere okulabika nga ofuna empeereza ennungi. Mwana wa mama, mwana wa tata.